amanya ga Abubakar Siddiq Abdullah ibn Abi Quhafa gemanya ga gobuzaali. Abubakar ne Siddiq mapatike isigage era yagamuwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiti yagamuwa lumu gali abiri, Abubakar ddala ne Siddiq nalyo ddala. Siddiq yalifuna luvanyuma era Abubakar yasooka, kitegeeza taata w'okukeera kubanga yakeera nnyo la ilaha illallah, yakkiriza mangu. Abubakar Siddiq taata w'okukeera. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali mukwano gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam biifo nga n'ebya la ilaha illallah tebinnajja, bali bamukwano kubanga balina characters nyingi ezifaanagana, bakakkamu, bantu balina ensa, so si kibakulo, bali bantu bakakkamu, bansa, bampisa, balina ebintu bingi nnyo ebibagatta. Olite kati bali bamukwano emabega. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza ku mukwano gwa Abubakar kiwange malaika Jibril yazina engamba ABCD, yatolerawo shahada namuwa erinnya lya Abubakar taata w'okukeera kubanga yakeera la ilaha illallah. Ate Siddiq era lijja nga tuva mu Isra wal Miraj. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogw'ekumi amakulu nga bakumala emyaka 10 nga basoma la ilaha illallah, Nabbi n'agenda n'akima esswala mu Isra wal Miraj. Programu jjuka yaliwo kiro, n'atandika okunyumiza abantu sallallahu alaihi wasallam yali abaddewo ekiro, ne bamuwakanya. Abamu ne badduka ne bagenda ewa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu makaage, tukyali Makka, ne bamugamba nti nawe bulijjo bukyowaana mukwano gwo n'omwagala n'okukkiriza buli kyakugamba tye nawe leero ogenda mumuwakanya nti ate ogubadde mbu yatambudde ekiro n'ava bwa n'agenda epalasitayi. Ekyo kyokka kyokka kifu kubanga ezo eŋŋendo bazitambuliranga myezi, n'olwaleero okutambula olugendo olwo ku mmotoka wansi olama luwanvu nnyo. Wegenda ku maapu olabe Makka waali ne palasitayi, obuze kilometers olabe. Kagamba nti atulimba mbu ekiro yagenze e palasitayi, nekyo kimu najja ate akola ekisingayo okuba ekibi mbu yagenze ne mu ggulu. Ng'okkiriza ebyo yabaddamu nti ani abyogedde ebyo? Nabbi w'omukwano gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bw'aba abyogedde bituufu. Bagamutuusaako sallallahu alaihi wasallam nti Abubakar agambye bali abasajja nti bw'obanga gw'obyogedde bituufu, namwongera Chepe as-Siddiq n'afuuka Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Yababuuza nti mukakasa yabyogedde? Okujjako nga mwe mubigassegase, naye waba yabyogedde tekuliiko kifuna eki. Yagamba nti ate noono yatamiira, ne bw'omusala omusaayi Muhammad yayiika, ne bamuviira n'afuna erinnya eryokubiri Abubakar Siddiq. Nga twatandise kwogera ebyebbeeyi ebiri ku Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, tetuliddeyo kusoma mu kitabo ekyo paka we tulifa.